oli mukama wange nti wansooka okulokoka simanyi mafuta ani asinza munne naye mukulaba kwange n'amafuta ogansinza. Programu eno nga tugimaliriza Afande genda kusaba ekintu kimu njagala nfukamire mu maaso go onsabire essaala mukama emizogobano gye ndimu mu kiseera kino mukama antemere ekkubo ewatali kkubo. Programu tugimalirize. Katonda omulungi nkwebaza kubanga ono omuweereza wo ng'akyali mu mubiri gwano mu Katonda wange wayogera mu Isaya 4:6 bwe munaabawanga mukisa bwe munalangiranga kintu mukama ojja kujja otukirize. Mutebi nga baafukubere wansi nasaba amaanyi go Katonda wange musajja onakulakulane mu mwoyo ne mu mubiri obanga waliwo ne bizinesi gyakola kuva olwaliro alabeyo njawulo mu bizinesi eyo obanga waliwo ekimusumbuwa gikutuke mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu. Asabye gwe wagamba nti buli anaakukoolanga taswazibwenga. Mukama wayogera mu Isaya 64:1 lunyiri lw'omusanvu mu kifo kya nsonyi abantu bange balifuna mugawo ya mirundi 2 musabira mugawo ya mirundi 2 buli bakola mu house of prayer na mu buli kintu kyonna mukama owe mukisa ono omuweereza wo mu linnya ennungi ya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu. Kuva olwaliro ogenda kulaba mukisa waganjawulo kubanga osabye ogenda kulaba mukisa siri munabbi naye ogenda kulaba ne business gyokola waliwo njawulo olimbulira nti musajja wa Katonda nsabidde. Amin. Programu ey'olunaku olwaleero wonte tugenda kusukkawo tugikomekereza bwe tutyo tweyanziza nnyo tweyanze gikwike enamba mukama nze ngenze n'amafuta. Amin. Tuddingane mubeere bulungi. Amin. Mweraba.